Embeera ebadde yabonkenke ku kyalo Ntete mu disitulikiti y'e Ssembabule nga abawagizi babeesimbayo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti balwanagana. Abalwanaganye babadde bawagizi ba Esther Gwanja ne Mary Begumisa ng'entabwe evudde ku bawagizi ba Gwanja okutandika okuyuza n'okuulayo ebipande bya Begumisa kasita bategedde nti abadde agenda kuba olukuŋŋaana mu kitundu kino. Bajja kusomera biveeko. Atawagira Mary n'akwatagana n'awagira Mary ne badda mu kulwana ebitagwa yabadde agala okubuza ekifaananyi ate owa Mary n'amusinza amaanyi ne balwana. Luwagga kino akitadde ku busosoze obutandise okweyorekera mu bakulembeze ba NRM mu disitulikiti ababoola Mary Begumisa nga bamulanga okwesimbawo ate ng'ekibiina ki NRM tekyamuwa kaadi. Akakiiko ka NRM akaSembabule okutandika okubula Mary Begumisa ng'ate nabulibanga sekutale mu kiseera kyekimu ssentebe wa NRM e Ssembabule General Finehans Katirima bwe yabadde mu kakuyege w'okunoonya obuwagizi bwa NRM ku ssomero lya St Peters Matete Primary School yavumiridde ekya Mary Begumisa okusaza ekibiina n'ajja ku bwannamunigina ate nga yabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti nti kye yakola kitta obululu bw'ekibiina bw'atyo n'asaba abantu obutalimbibwalimbibwa nti ekibiina kimumanyi. Muleko olukorola obululu bw'ekika ate tubawadde ng'obabali be baazaalukusa. Begumisa bw'abadde ali mu kakuyege w'Entete avumiridde ebikolwa by'abaawula mu NRM n'agamba kino kye kyaviirako okubba obululu mu kamyufu ka NRM olwo kadi ne bagiwa Esther Gwanja avuganye ku kifo kye kimu eky'omubaka omukyalo wa Ssembabule yenna. Oyo akugamba nti owagira Mary Begumisa mugambe Mary akoze kino ne kino ne kino tukoze n'akatabo kalamba naye gwe okoze eki. Oluvannyuma Mary Begumisa yeeyongeddeyo mu kabuga akayitibwa Katoogo kyokka abadde yakatandika okunnyonnyola abalonzi nga bwe yabasakira n'abaleetera essomero lya Seed mu ggombolola y'e Nakasenyi ate munne Nina Rose Kankundo wa Nob avuganya kifo kye kimu n'amusinkana mu lusegende lw'emmotoka z'ebidongo nga zisoomooza Begumisa. Begumisa agenze mu maaso n'asaba ab'ebyokwerinda okuleka Nina Rose Kankunda n'abawagizi ba Nobo bayitewo kyokka kino Begumisa akivumiridde tikimenya mateeka g'ebyokulonda. Olwaleero ku programu y'Electoral Commission nyina kuba mu Nakasenyi mu mateeka nze nga Mary Begumisa abo ne kyebakola tebakimanyi. Oluvannyuma ate bano basinkanye mu kuziika kw'omukyala w'omwami Felix Nsamba Kabojjo kyokka obuziina bwabwe tebabwerabidde anti Begumisa yeremye okugwa mu kafuba ka Kankunda ate n'agwa mu kagoleti Namugga mu ngeri erabise nti yakeekengedde. Olubasa akazindaalo buli omu olumbe alufudde kaddala ka byabufuzi ng'ayogerera omulala ebisongovu nga bw'atasobola kutwala Ssembabule mu maaso. Omubaka omukyala owa Ssembabule disitulikiti addako 2026 2030 mwe bw'ataata alina amuvuganya. Abamvuganya namwe mubalaba beeremerera dda. Oyo muteerekana akatabo alamu byenkoze mu disitulikiti yonna bimuyambeko okumanya ti Mary Begumisa alina byakoze. Ate ye omubaka wa Mawogola South Goreti Namugga mu kwogera kwe asabye bannayuganda okutambuza bbendera ya Uganda nga baleeta obumu n'emirembe. Mumanye nti tuli mu mpeereza ey'ebibiina eby'enjawulo. Wano ffenna tetusobola kufaanagana mu kkala mu buwanvu n'obumpi n'obugagga naye tukkirize nti mumanye Katonda bw'atyo bw'akigira. Bw'oba oli mu kibiina ky'NRM wagira ekibiina kyo n'ensonga zo. Bw'oba oli wa Nuupu wagira naye tweyawule twajjawo embeera twawulayawulamu. Namugga avumiridde ebikolwa eby'okukozesa eryanyi nga bannayuganda batulugunyizibwa bakuumaddembe mu Ssembabule nga baba batiisatiisa n'okubuzaawo abantu abavuganya gavumenti. Bayibuli etugamba Katonda yalonda abakulembeze. Katonda tasobola kuwa obukulembeze kubonyaabonya bw'okulembera. So nsaba mukyowozeko nga mukozesa eryanyi eriyitiridde ku bannayuganda.